Omwana ono gwe tutumye Nakalema wa myaka 15 nga we twogerera naye alina mwana munne wa mwaka gumu n'ekitundu. Atubuulidde nti ku myaka 13 ekisajja kyamwekakaatikako ng'agenze ku luzzi okukakkana nga kimufunyisizza olubuto. Nantiisatiisa nti wenaageza n'enjogera ajja kunzita. Simulabangako era talaba mwana. Tamanyi nti n'omwana waali. Ekyennaku newankubadde nga yategeezaako bazadde be bano kyabatwalira obudde okukikkiriza. Amwetondera ne mugamba n'asooka n'amanya nti byakulimba n'akikola mu bweyagalidde. N'ate yavaawo n'ategeera amazima era yansonyiwa. Ate omulala ono gwe tutumye Kansiime agamba yali mu kibiina kya 7 ku myaka 16 we yafunira olubuto nga bazadde be olwakitegeera baamukwatira jjambiya kumutema. Abazaire bange kuba ndebere bambuuza ngwenda ne Yoha bwe nagaana okwogera taata n'akwata akakwata omuhoro yayenda kuntema. Kyokka newankubadde nga gavumenti n'ebitongole by'obwannakyewa bikoze ekisoboka okulaba nga bakendeeza ku muwendo gw'abaana abazaala nga tebanneetuuka, omuwendo guno gukyali waggulu ddala. Sadde ogamba nti kikendeera naye ate si bwe kiri. Tulaba nga kyongera kubeera kiri ku stagnation stage okubanga tekyeyongera tekikendeera. Ennamba ze tubala oba ezibalibwa okusinziira mu kunoonyereza zisigadde ze zimu. Okusinziira ku Annabel Nakabiri akulira ekitongole kya Remnant Generation, abazadde mu kifo ky'okubudaabuda abaana bano ate babasindiikiriza ekibaviirako okwekyawa. Baana bato newankubadde abamu tetuganye babeera beetabye mu bikolwa bino ebyokwegatta olwa relationships ze bayingiramu nga bato naye babeera bakyali baana beetaaga okubudaabuda okubuulirirwa. Wabula baakizuula nti abaana nga bano singa baba bafunye okuyambibwa basobola okutereera ne babaako kye beekolera okweyimirizaawo. N'okubabudaabuda okubazzaamu obutetta obutekyawa obutakyawa abaana baabwe n'obutajjaamu mbuto. Kati bano baasalawo okutandika kaweefube w'okutaasa abaana bano ne babatendeka emirimu gy'omu mutwe okukyusa obulamu n'engeri gye bawangaalamu mu nsi. Kikulu nnyo abaana bano ne badda mu masomero, abaana bano ne bafuna emirimu egy'okukola n'abaana baabwe ne babeera bulungi. Kati olwaleero abaana abasoba mu 3 nga bali wansi w'ekitongole kino batikkiddwa mu mirimu gy'omu mutwe okuli okutunga, okusiba enviiri, okufumba n'ebirala. Abaana tubasomesa tubateekateeka kukola. Tetubasomesa kuyiga buyizi mirimu. Lydia Mununuzi y'omu ku bazadde b'omwana atikkiddwa atubulidde okusoomoozebwa muwala we kwe yayitamu ng'afunye olubuto ku myaka 14 gyokka. Bwe yafuna olubuto yatandika okwetya abantu ab'oku kyalo nga bakoba atoole mwenda n'awulira mulo okutya n'akanti bw'atoola mwenda yafa. Abaana abalala abatikkiddwa basiimye ekitongole kino olw'okubakwatako era ne balaga essuubi nti baakugenda mu maaso okukyusa embeera zaabwe. Genda kugura ekyalaani ekyange ntandika okukola ssente nga zange nsomesa omwana wange nga buli kimu kyayagala nti mutuusaako. Naye ate mmanyi Katonda ntuusiza wano tasobola kundekerera. Teri muntu asobola okuddamu okumanyira nga naawe olinamu ku ssente. Ebibala ebyakolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubala abantu ki Uganda Bureau of Statistics WBOS kyalaga nti ku baana abawala 4 abali wakati w'emyaka 15 ne 19 omu ku bo abalubuto oba nga yazaala tanneetuuka, ekintu ekitali kirungi. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.